Enjiri nga bwe yawandiikibwa Matayo essuula 3. Mu nnaku ezo Yokaana Omubatiza n'ajja ng'abuulira mu ddungu ly'e Buyudaaya ng'agamba nti, “Mwenenye, kubanga obwakabaka obw'omu ggulu bunaatera okutuuka.” Oyo nnabbi Isaaya gwe yayogerako ng'agamba nti, “Mpulira eddoboozi ly'oyo ayogerera waggulu mu ddungu ng'agamba nti, mulongoose oluguudo lwa Mukama, muluŋŋamye amakubo ge.” Ebyambalo bya Yokaana byakolebwa mu bwoya bwa ŋŋamira era nga yeesibya lukoba lwa ddiba. N'emmere ye yali nzige na mubisi gwa njuki. Abantu bangi ne bava mu Yerusaalemi ne mu Buyudaaya mwonna ne mu bifo ebiriraanye Yoludaani ne bajja mu ddungu okuwulira by'abuulira. N'ababatiza mu mugga Yoludaani nga baatula ebibi byabwe. Naye bwe yalaba Abafalisaayo bangi n'Abasaddukaayo nga bajja okubatizibwa, n'abagamba nti, “Mmwe abaana b'essalambwa, ani yabalabula okudduka obusungu bwa Katonda obugenda okujja? Kale mubale ebibala ebiraga nti mwenenyezza. Temulowooze mu mitima gyammwe nti tuli bulungi kubanga tuli Bayudaaya, abaana ba Ibulayimu. Tetufaayo, tetulina kye twetaaga. Ekyo tekibasigula. Mbategeeza nti Katonda ayinza okufuula amayinja gano abaana ba Ibulayimu. Kaakano embazzi ya Katonda eteekeddwa ku buli kikolo kya muti. Omuti ogutabala bibala gutemebwa gusuulibwe mu muliro gujje. Nze mbabatiza n'amazzi okutuuka ku kwenenya, naye waliwo omulala ajja, oyo yansinga amaanyi, era sisaanira kukwata ngatto ze. Oyo alibabatiza ne Mwoyo Mutukuvu n'omuliro. Ekikuŋŋunta kiri mu mukono gwe. Alirongoosa egguuliro lye. Eŋŋaano aligitereka mu tterekero lye, naye ebisusunku alibyokya mu muliro ogutazikira. Awo Yesu n'ava e Ggaliraaya n'ajja ku mugga Yoludaani abatizibwe Yokaana. Naye Yokaana n'ayagala okugaana, n'agamba nti, “Nze neetaaga ggwe okumbatiza, naye ate ggwe ojja gye ndi?” Yesu n'amuddamu nti, “Kkiriza ombatize, kubanga kitugwanidde okutuukiriza obutuukirivu bwonna.” Awo Yokaana n'amukkiriza. Awo amangwago Yesu nga yaakamala okubatizibwa, nga yaakava mu mazzi, eggulu ne libikkuka n'alaba Omwoyo wa Katonda ng'amukkako mu kifaananyi ky'ejjiba. Eddoboozi ne liva mu ggulu ne ligamba nti, “Ono ye Mwana wange omwagalwa gwe nsanyukira ennyo.” Enjiri nga bwe yawandiikibwa Matayo essuula 4. Awo Yesu n'atwalibwa Mwoyo Mutukuvu mu ddungu okukemebwa Setaani. N'amala ennaku 40 ng'asiiba, nga talya, emisana n'ekiro, oluvannyuma enjala n'emuluma. Setaani n'ajja gy'ali n'amugamba nti, “Obanga oli Mwana wa Katonda, lagira amayinja gano gafuuke emmere.” Naye Yesu n'amuddamu nti, “Kyawandiikibwa nti, omuntu tabeera mulamu na mmere yokka, wabula na buli kigambo ekiva mu kamwa ka Katonda.” Awo Setaani n'amutwala mu kibuga ekitukuvu n'amussa ku kitikkiro kya yeekaalu. N'amugamba nti, “Obanga oli Mwana wa Katonda, weesuule wansi, kubanga kyawandiikibwa nti, Katonda aliweereza bamalayika be bakuwanirire mu mikono gyabwe, oleme okwekoona ekigere kyo ku jjinja.” Yesu n'addamu Setaani nti, “Kyawandiikibwa nti, tokemanga Mukama Katonda wo.” Awo Setaani n'amutwala ku lusozi oluwanvu, n'amulengeza ensi zonna n'obwakabaka bwamu n'ekitiibwa kyabwo kyonna. N'amugamba nti, “Bino byonna n'abikuwa bw'onoovuunama n'onsinza.” Yesu n'addamu nti, “Vvaawo genda Setaani. Kyawandiikibwa nti osinzanga Mukama Katonda wo yekka, era gw'oweerezanga.” Setaani n'amuviira n'agenda. Bamalayika ne bajja ne bamuweereza. Yesu bwe yawulira nga Yokaana bamusibye mu kkomera, n'agenda e Ggaliraaya. Bwe yava e Nazaaleesi
n'agenda abeera e Kaperunawumu, ekiri ku lubalama lw'ennyanja mu byalo by'e Zebbulooni ne Nafutaali. Kino ne kituukiriza ekyayogerwa nnabbi Isaaya ng'agamba nti, ensi ya Zebbulooni n'ensi ya Nafutaali okuliraana ennyanja, n'ebyalo ebiri emitala w'omugga Yoludaani, ne Ggaliraaya ey'ekyengulu omuli bannaggwanga abangi, abantu abaatuulanga mu kizikiza balabye omusana mungi. Abaatuulanga mu nsi ey'ekisiikirize eky'okufa, omusana gubaakidde. Okuva mu kiseera ekyo Yesu n'atandika okubuulira nti, mwenenye, kubanga obwakabaka obw'omu ggulu busembedde. Yesu bwe yali ng'atambula ku lubalama lw'ennyanja y'e Ggaliraaya, n'alaba abooluganda babiri, Simooni gwe bayita Peetero ne Andereya, nga basuula obutimba bwabwe mu nnyanja, kubanga baali bavubi. Awo Yesu n'abagamba nti, mujje mungoberere, nange ndibafuula abavubi b'abantu. Amangwago ne baleka awo obutimba bwabwe ne bamugoberera. Bwe yeeyongerayo katono n'asanga abooluganda abalala babiri, Yakobo ne Yokaana, nga batudde ne kitaabwe Zebbedaayo mu lyato nga baddaabiriza obutimba bwabwe, nabo n'abayita bamugoberere. Amangwago ne baleka awo kitaabwe mu lyato ne bagenda naye. Yesu n'abuna wonna mu Ggaliraaya ng'ayigiriza mu makuŋŋaaniro g'Abayudaaya, ng'abuulira Enjiri ey'obwakabaka obw'omu ggulu, era ng'awonya buli ndwadde yonna n'obuyongobevu bwonna mu bantu. Amawulire ag'ebyamagero bye yakolanga ne gatuuka mu Siriya yonna, ne bamuleetera abayongebevu, n'abalina ebibabonyaabonya, n'ab'ensimbu, n'abo abaaliko dayimooni, abakoozimbye, n'ab'endwadde endala ezitali zimu, bonna n'abawonya. Ebibiina binene ne bimugoberera, abantu nga bava mu Ggaliraaya ne mu Dekapoli, ne mu Yerusaalemi ne mu Buyudaaya yonna, n'emitala w'omugga Yoludaani.